Yes, tubaniriza mwe n'abatula ku mukulu gwaffe gwa MC Uncle Binche mukola kyamaanyi nnyo mu subscribing mu liking ate mu sharing. Abago tuwa obulango bw'okulanga namba face milero 0750909986. Amanya n'eddoboozi King Fad Uncle Bin Dastibone mukeza bakezo kero gendo kwa kiwe cyo simananya tumbuto Vision Boy Salongo Incredible Never Challenge Board Expendable 2023 mana zale mbere kigana kaseme kalamba wetera awo kalamba nova kasozi kasegonja akawgaita akasenya mewa kupuli nokkirira ngadda noba boti botuka muka ebuzibwera novaawo noje wo mugenzi kamanyo mukona wo wetera noba ngadda mukirana batire embizi nawo totuke waleke tina pisulo mugenzi kulabizo lumeka 18 December uyamukira notuke mwami kakumba subula amaliba yanzale yaggwamu kati anoga bumwanyi bwe yalwala obulwadde bw'ensawo ffe tumulabirira abaana mukwano gwaffe soko ebera ngenda kuyita mukwano gwaffe atulaba ku mukulu gwaffe guno gwa MC Uncle Bin tuli eno tuseyoko okubanga tutuusa obubaka obwatuweebwa mukulu gundi wali startinze obubaka obwatuweereddwa okudda ewa Muzibe oluvannyuma lw'okumuwa okumugulyawo ku mufaliso ate netunyumyamu ku mboozi emu yatunyumidde nnyo munnange oluvannyuma lw'okumugulyayo ko ku mufaliso yatubuleegeza nga talina bulangiti obukwebika egolugabye ne twesuubiza bwe tunaba tufunyewo kasente tumugulyeyo obulangiti mukwano gwaffe ate omukyala omu ali Canada n'asalawo tumugulyeyo kabulangiti twongera okwaniriza mwenna abatuwaddeyo kye tumutuwadde twali tunyumyamu mboozi so ne mumuwaayo kabulangiti yebika bugume era bulangiti ye ereeteddwa waliwo omukyala omulala Gladiate yali Gladys naye erinnya lya luzungu nnyo sijja kyesibako nnyo kwasize yali mutuuma oli Canada awo Muzibe wamuweerezaayo emitwalo 5 owereza emitwalo 5 n'ekitundu 5 zijjeyo n'ngamba siryako wadde 10 omwami omulala Sudeni Maka waweereza Muzibe sukaali kilo 4 kati n'aba abadde ku mukutu ne mulaba ne muweezaayo 2,10 tutwalye Muzibe tumugulemu sabbuuni tweso mu sente ezo mwavuddemu sente zaguze emiti 2 ne tuwongerako ne giwera emiti 4 bye tulese wa Muzibe soko wano wetuli tuli wa Muzibe omwami ono gwe mulaba atudde bamita Segawa naye Muzibe simanyi oba Muzibe yali awulira obusungu n'agamba nawe Segawa ziba agenda bitubuulira jajja tusanse okulaba Apina bannange Bikira Maria Katonda wange tukaaba ate onokaaba kinga tolaba sikaaba ate nga maaso galeta amazika jajja banyo olimba ennaku zino nze ate kati tolaba munaye singa ntomera okusinga okola ki singa ntambula ntomera ekyenyi kino ogamba era singa otomera anti ogenze n'oŋŋamba mbuno bakulese waka kukuuma bintu by'abaana kwatalaba okuuma otya anti oli yeekaaga ne bagamba gundi ajja kumpulira nga njera obeerawo nga kiguumaaza naye jajja ono yaani nji ono muzzukulu we yaani ye Kireewo Segawa muzzukulu wo mutabani wo nakugamba mwana wa Nansereko tomumanyi Nansereko ye mwana wange obubereberye kati Segawa yabaaki amaaso galwala lutambula olukusense ne lugaasa lwe lwagaasa nga era akyali muto olukusense olwo olutambula kati mwe gwe muyita measles lwe lwagaasa baaba nga kibi nnyo kakati ina na byala byenze kale nalabaalabako walabaalabako ye talabye ate naawe wonna we nasomaasomeranga nga nalinda baala ate singa nali sigira nafumbirwa ani yanimiranga emmere jajja abantu babaddeeyo ne bagamba nti kati weetaaga kabulangiti ka kilo 5 obugume amiina munnange neyanziza mwana wange onompaniridde sinza omukyala ali Canada yakikoze era kati ogamba bwe babireeta babituwa kati oba kubisirike nkugambye twatambula dda biki ebintu bitandika biriwe bimwatambula tugende kasanda ya government ebya gavumenti baatuwaayo
emitwalo ebiri gyamwe tebagiwa egy'omwaka banaye wadde kuno twatambula owulire nitusooka nitugendako nenguli kiwalabye era ku magombolola era ebyo byonna nga tiwali jo wano tugenzeeko wano egindi wano bazze wano batukubye ebifaananyi n'oyo Segawo. Waliwo omwami omu yakusuubiza jjajja okuzimbira ennyumba ove mu nyumba mu ffumbiro lya mutabani wo. Amiina. Yagambye era wafunira akasente bw'ati jjajja naye okuzimba ennyumba oyinawo. Kwegamba nja kufunawo bwe naalaba bwentyo nina ebizibu nti mbadde njagala kudda waffe mukyalo. Ate nga neno kyalo oddewo. Wasimbwa eri ekyamalanzi. Ye wammwe gye bakuzaala. Baziika kitange. Wano wendi baana we wabba wange kubanga ali wano Kasebwembe. Kati obadde yakuddayo kyabalanzi. Lwaki? Ewaffe anti nkaddiye gye balinziika. Kani aga nti ogenda kufa kati. Ate mmanyi ndi bwangala kutuusa za nfudu. Kati ennyumba balina gizimba kyabalanzi. Bwe kiba kisoboka. Wano tebazimbawo nnyumba yo. Anti na wano n'ekyokusooka wafunda kati wano baba nagizimbawo. Ekyabalanzi wagazi ani anakujjanjaba ekyabalanzi? Nawo babaayo. Kati Musegawo ogenda mmulekerani. Nnyina taliiwo, nnyina ne kojjaawo. Taata wa Segawo yabeerawo. Yafa. Ali Mabaale yiri yafuira nakuno naye nga baguze Mabaale. Mabaale eno. Kati Segawo osula naye? Segawo asula muli bwa kojjaawo. Osoma kojjaawe. Kitegeeza kati kojjaawe yamulabirira bulungi. Bw'ati ate munnange ate akulidde wano bw'atyo naye kati bambi ali ku kizibu. Ate kitya? Ate kaakati ayina kati mulwadde talina nawaasula kati bw'ogenda asula wa kojjaawe. Asula mu nju ya kojjaawe naye kiki ekikuluma? Alusa. Kyotolidde. Ne bwendya yakula njoka zinnuma ennaku zino n'owulira ndikukokota kati kamubuuze olwaki nja kuwona bwembeera. Sooka weebaza abantu jjajja. Neeyanziza munnange neeyanzeegemu neeyanziza abalabi baffe aba Sanko Bini. Neeyanziza Mukama bateekemu enneema balamule emirembe n'emirembe maama neeyanziza nzaani afaanana bw'atyo. Ate tosaanidde jjajja osaanidde. Mukama munnange yeebale kuba nteeramu enneema naawe weka omuweereza Katonda akwongera emikisa. Amiina. Akwongera emikisa naye abanzaalira yeebale maama. Amiina. Segawa. Ate gwe munnange oli otya? Gyendi. Tewasomako gwe tetaasoma kufene kawungera. Nasomera Kasambya. Wasomera Kasambya ng'olaba? Nga amaaso gazibye. Kati wawandiika ng'otya? Baali bamututte mu bamuzibe. Bigundi. Ki? Ebyuma. Ebyuma? Iye. Sokoete bulangiti ya jjajja eyo. Sokoete bulangiti ya jjajja olw'obudde. Kati yali agenda mu kyoku. Taata tusanise okulaba jangu. Wuuno mutabani wa jjajja tutuulireko wano. Mu kyokutaano we yalwalira okugulu. Jjajja eno bulangiti ya kilo 5 siffe tuziwandiseeko. Zino gye batuwadde tukuwe. Mwana wange manange Kakumba yeebale kuzaala maama yeebale Mukama okukunteeramu enneema ya maama. Weebaze Katonda twebaza nnyo Kakumba. Naye munnange ate ye singa neeyanziza munnange Katonda yakunteereddemu enneema. Kati sabira bbaawo waliwo eyagaye nti gwe oli mukyala we oyagenda okuzimbira ennyumba singa nfuna kasente njajja tugenda muzimbira ennyumba. So kati musabire. Neeyanzeege mwenna mbasabira. Naye tufuna kati gwe anoga eddagala ly'okuyunga toyinza kunona lya lusa. Bannange. Oba oli mugayavu. Alusona akuze bukuzi wadde. Taata tusanise okulabako. Obulamu bugamba butya? Ye gwe mutani wa Muzibe? Gwe abeera naye? Era nze mbeera naye. Ono Malesi muzzukulu wo? Mukulu Malesi muzzukulu wo? Bannange tweyanziza nnyo tweyanzeege bye mutukoledde. Kusoomooza ki k'osanga ne jjajja? Okusoomooza bulwadde n'embeera eyo gy'abaddemu atakyalina kyebikka atakyalina kyeyalira naye tweyanziza nnyo tweyanzeege. Kaakati ekirala twagala kumanya nti jjajja ayunga atya
abantu n'obaleka bamuwa obusente obutono. Owange munnange ekisa kya Katonda bwe kiti omuntu ajja n'abamu ne bamulyaza wangi ng'oli awonye abakolera ne batamuwa kati jjajja twandika omusindikira abalwadde era ddala mumusindikire abantu bano ababiri obamanaginga otya owange nga bonna bamuzibe ekisa kya Katonda oyo namutwalanga ne Kasambya lulinga nkyayina ssente ani ono okukola ki okusoma gye yasomeranga nze namutwalanga mu byabamuzibe yali agenda mu kyokutaano yavamo nga kati obuzibu bwava ku ki sente kunzigwako sente zakugwako ezimuweerera naye namutwala gavumenti byabwerere yanti byabanga byabwerere leteeka mu transport kati okuvaako ono okutuuka e Kasambya otambulira mu mitwalo egisoba mu 3 anti kakati omuteeka mu kisulo era yabanga mu kisulo ne contract nayo n'otuuka n'eggwako ey'abo abaali bajja so atulaba ku MC Uncle Bin kyokola kyamaanyi nagambye tuli eno bye mwatuwadde bye tuleese sirina kyange kyendeese kyange kyenaleeta kyekyo kiri kyekyasooka kyenaleeta ebyaleero si byange sinza biguze kwata mukaveera mulio nasa kwata mukaveera mulio ne mukiro nnya muli mukiro nnya za jjajje ze bamugudde kiro nnya n'emiti ya sabuni giri ena ku box omutuleke ena bannaffe batusondeddeko ebiri naffe ne tukwatako ebiri nga MC Uncle Bin naffe tetuli bakuzanya twegagamudde ne tuvaamu emiti ebiri yuza bulungi jjajja bakuwadde emitwalo gy'etaano sigirya wangi kulokuna olwabaki ku Lwokuna kade etuusa nti mbadde zifuba mafu mukyala Gladden yampeereza emitwalo gy'etaano ogenda kyekola yaweereza 5 kitundu naye ekitundu nga kijjayo size zino ekitundu kyajje yaweereza 5 kitundu ng'okuva ebweru w'eggwanga bajjirayo era kale 5 nnya emange 5 bbiri wasigalawo 3 kankuwe 3 zo wasigalawo 5 3 kati kankuwe 5 lumu kitundu nze nja kukubanja 1 2 3 4 5 kitundu zino sente ze bakuweereza jjajja tokolola nnyo jjajja covid ajja kudda jezokire nnyo zezisinga munene sokola anti tezenkana sokola jjajja kwata neyanziza munange ne sabuni wo wuno neyanziza bannange kire nnyo ezo jjajja zebamuwadde kale jjajja musinze munange abantu bannange banaffe batubeeze abo bonna tibabireeta ate sikokwata esigaddemu olabe katugeregera ensinga ennene si eri gy'okuta ku mukono guli mbuno ki mbu bagenda kuzigulamu manya kuzikoleramu sibanyi makolere gaki banya gaki jjajja ono sukaali kiro zo zizono nnya neyanziza taata sigundi si musenyu omuwandinoonyengo kubanga munensi tetudde batumya amabaati ne batwala essubi tetugendayo eyo naye nga kyekyo jjajja webaza abantu tube nga tukusiibula neyanziza nnyo neyanzeege munaye neyanziza mukama yebala banteereddemu enneema ate segawa yafunye naye jjajja ajja kunywa ne segawa jafuna nze nali mmanyi nti nze naabifuna wano wayogeranga wano wayogeranga ng'abalaata kakati ng'abo boogamba ab'okuyunga bwe bajja nina okwerabira era oluusi bwe baba ababiri omu mukulekera nga wuwo sente gw'omanya z'omusali jjajja sooka ozitwala ezo sooka ozitwala jjajja gwaba kuwa akasanvu anti awo jjajja anti munange bwe najja luli ogwase guli nagamba bwe tunaaba tufunye akasente tujjaggira era bwe tunakafuna waliwo yansasulira omwezi gw'enju ng'ate ennyumba amaze ogisasula kwe kugulamu ogwo omufaliso kakati omulangiti bali bagigulidde kati sabira bbaawo akugulire jjajja kikyosinga okwetaaga gwe kati ekirala bingi nga bw'oyogedde kati ogambye ku by'ennyumba
awe nyumba ye yasubiza agaye bw'anaafuna ssente era walowoleza kati bino nali mmanyi nti naabifuna ate watotossa oli muntu wakati yagamba mwe baganda yagamba akusuubiza akira akumma kati goli muki kakati nange mbeera mu ssuubi ngamba gwe toli muganda ndi munyolo abanyolo batambuze endeku ndi munyolo weewana ebugangazi kale taata tweyanza nnyo webale tukumira jjajjaffe munnange mwe musinze kubanga ebyo kizibu bikola omufaliso ogwo nali mpulaninga nakwewola kunoonya wenneewola naye ssebo ngenda okulaba nga ogumukubyeko okutuuka wano bannange mwebalire ddala mukama abawe kye musinga okwagala amiina tweyanza nnyo tweyanze bannaye mwebale kwekumira ku mukutu MC Uncle Bin King Fadi Uncle Bin Dust Born mukeze akeza okerogendo tuli kalamba tugisedize nukasebwembe ewajjajjaffe Muzibe yino gyenzalwa gyensibuka temubeeranga eyo nga nfudde bambi ne mwemamaza ne mutajja kuziika mbwate bamuziika wa goberera video ojje temukaaba gwe nobotompa amabugo ngoze noziika kijja kunyambako ogenda nga zika oline bwatampa lubugo nampitira omusomesa atya ansabire essaala ng'ofudde nga nfudde kunka bannange kakirebaka akuyitira omusomesa nakusabira kale segawa naawe beera mugumu naye no segawa twandifuna omukyala akuweyo omujjuko nga bukyali segawa beera mugumu benfunayo omukyala nga mukuleetera kale amazima olina ennyumba wona omusuza ate bamunaaba muzimbira ali muteeka muyange ate muyiyo ate nanzira oli abeera mujja wange ng'omufumba babiri tufumba babiri mazima bannange musibe bulungi musubscribinge mulikinge akalango bekajja kaleke kasoke kayite nawe ayagala okulangako naffe waliwo omwami bamita Salongo Lukwata ali mukono kyaggwe agendayo ayina ebizibu ebisoomooza obulamu bwo maka bizinesi bufumbo ndwadde ez'enjawulo gendayo Salongo Lukwata oba mukwire ku namba z'essimu z'olabaawo ajja kuba ate akuterereza mwebuuzeeko ku bintu eby'enjawulo ajja kuba akuyambako mukubireko kwezi ennamba z'olabaawo abeere nga ate akumalira kyatasobola ajja kusindika ewakisobola kyasobola ajja kuba akikolerako neyanza nnyo neyanzeege MC Uncle Bin namba y'essimu erizo 750909986 ayagala okubanga olangako naffe tova ku mukutu mwebale kuwagira timu kulinnya ku nnyonyi ekyaligenda mu maaso operation kulinnya ku nnyonyi tugendako Canada mental summit conversation ya mulongo sala babiri oba eya nupu yonna gye ne bwe tunatugenze mu Amerika tugenda linnyako ku nnyonyi anyway temuva ku mukutu